Teriyo ddogo lisobola kuloga business neegwa. Era teriyo business etundira ku ddogo. Ekisinga okusumbuwa abantu n'ekibazizza nnyo emabega mu kukola, abantu balowooza nti eriyo eddogo eriyamba omuntu okukola. Kale bwe liba gye riri baloge Java ebintu ebimu tebyetaaga kkaayana. For the first time kigendeko ku record. Agambye teriyo ddogo liremesa business. Kwegamba babbe tukuze tuwulira abantu nga bafiira ku ma business, bafiira ku mirimo, bagwire eddalu ku mirimo, bakola biki byonna. Agambye tebiriyo. Era n'agamba nti Cafe Javas bagiroge. Kwegamba yo wa Cafe Javas ye yajja n'alinda bamuloge kyovola banga yakwatayo nti bamulemwa. Ye talina science. This is Africa. Ngenda kusibira milioni 5. Njagala gwosibe milioni 4. Tosiba 5. Bwaba ayawakana naawe yakuyamba azikuwe. Nga tezijja baluma abantu bangi balina ssente mu nezitaluma. Nga bwe tamanyi business yo gy'okola. Tugezesereza ku mutwe gwo. Nga kitegeeza bwaba mu business eba tekyasobola kugenda mu maaso. Nkuwa notice 3 eza ssente. Nozitunulako bulungi nnyo nozetegereza. Ng'olaba wooti nga lwe mwakulaba nti oziraba. Nozitabika mu ssente zo zoze nazo. Gwejja ne ssente zonna. Ne bwe kuba mutwalo nga bwa 10,000 oba gwe n'okwata ssente zozitabika n'oziteeka mu nsawo n'ogenda. Ebisigadde gy'ozitutte gwamanyiyo. Kati nze nkuwa ennaku 7 bw'oba osobola ofuluma mu nnyumba yo ng'olaba bulungi bw'oti. Ennaku 7 singa ennaku 7 ziyitako ng'osobola okujja ne bakuwa ssente n'ozibala n'omanya nti zino ziri 21,000 mu kakaaga ng'olaba bulungi bw'oti. Ng'osobola ofuluma n'otunuulira bulungi nnyo abantu bw'oti n'oyogera ng'otunudde bw'oti nga tokutte w'oti ku mutwe w'oti. Oba mpangudde milioni ezi nkukiriza n'okufuna omusawo yeeyita omusawo nti asobola okukiremesa. Kwe bali kuno ku TikTok bangi bagaba abasawo. Ye bw'aba asobola okukiremesa ne tukikola mu nnaku 7 ye n'akikola ne tutekitatuukirira. Kati otubuulire bwe ba business nga tosobola kulaba. Ng'omutwe gukuluma ng'ate gukulumira mu maaso muno. Ng'obeera n'olira nga amaaso gaagala kuvaamu. Ng'akulaba ng'ali nnomo naye nga gw'olaba amaaso gaagala kuvaamu gagwe. Nga gwe bw'owulira. Ng'owulira extreme pain. Nga bwe ba business tosobola tunuulira customer, tosobola kubala ssente, actually tosobola kutunula mu light. Nga tosobola kufacinga down, amaaso gaba gagenda ggwa nga bw'owulira. Kubanga ekyo tosobola kikweka. Ne bw'oba ofootya tosobola kikweka. Kati otubuulire bwe ba business esobola okugenda mu maaso oba tesobola kugenda mu maaso. Milioni zino 5 gwe sibawo nnya. Singa mu nnaku 7 kituukawo nga tosobola kutunuulira abantu bw'oti nga tuzze okukebera. Ng'olina gaalubindi oba ng'olina kubeera w'oti ng'oyogera okoze w'oti mba nkulidde. Singa ofulumayo n'oyogera bulungi w'oti oba ondidde. Ebimu tebyetaaga kuwakana, byetaaga gezesa. Zanya n'amajini mu buto bwammwe mmwe. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa kyankooto.